Yo, this is Rampant Killer already, the Musibe mutya balungi abeekuumire ku page the news anchor kansuubira nti musibe bulungi mbanirizaako mukadde kano kennyini bwentyo n'embebaza gyonna gye mutuusizaako engalo olunaku olwaliro bo abooluganda lw'omuwala eyafiira ku kyeyo mu ggwanga lya Saudi Arabia bali mu kattu olw'omusimbi omuyitirivu ogwabasabiddwa okuzza omubiri gwe waka guziikibwe Nakiganda Mariam ng'ono yafa mwezi guwedde bagenze mu maaso kubanga babategeeza nti beetaaga ensimbi ziwerako ddala obukadde 20 zebagamba nti tebazirina era nga bano bagenze maaso kubanga ate bawanjagira abazirakisa babakwatireko kinajjukira nti oyo yali Mama Kiyumba so nga tegwo omuwendo gw'abankuba kyeyo abafiira ku kyeyo gweyongedde era nga buli lunaku olukya nkutuusaako nkuba kyeyo aba yafudde omulala wuuno era nga famire ye enoonyezebwa asobole okuba nga ate addizibwa ewaka naye aziikibwe. Hey guys, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Banange tuzeeko waneeno kubeera wali omwana gwe batugambye nti yafudde bamuyita Gwokyabye Fatuma. Nalibanga si kirungi kyenkoze okukwata vidiyo naye tetulina option endala. Engeri yokka esobola okuyisa yoyo omuwala mwana asobodde okuba nga afa naye tugezaako okunoonyereza kiki tugezaako kunoonyereza n'amumanyi bambi mutusonyiwe kubanga tutte vidiyo yakubo bana mmwe mujje baliko bambi tufiiriddwa wano eno omuntu waffe Khaliti bamuyita Gwokyalya abadde akolera Saudi bannange kitalo nnyo kitalo ddala omwana yafudde yakedde ku makya nga afudde Gwokyalya Khaliti naye bambi nga kitalo bane tulumiddwa nnyo ffe mikwano gye okuva Khaliti bane bankuba kyeyo kisusse kiki ekitta abaana gwe badde oli mukwano gwa Gwokyalya mu Kiyumba bambi yafudde yakedde ku makya nga afudde. Oh. Gabadde mawulire gannaku ku nkya ya leero ag'okufa kwa omuyimbi owa gospel amanyiddwa nga Daudi Mugema ng'ono ye yakuyimbira oluyimba lwa Katonda w'abanaku Teyebaka yafiiridde mu woteeri emu mu disitulikiti y'eggulu gye badde agenze okusisinkana General Salim Saleh wabula ng'ono yali yafa ngera alaamye ngera abasinga obungi batera okubeera ono yali yasaba nti bw'abanga afudde bamutwale ku National Theatre tewabanga akaaba wabula okuyimba obuyimbi abayimbi bonna ate nga bayimba live gattako n'okubanga bazanya katemba abantu wamaggwe banyumirwe so nga agamba nti emiranga gibeeranga eri ku ntaana gye bali babagenze okumugalamiza mu nju ye ey'oluberera wabula ng'ono yafa era nga akukkulumira omukulu amanyiddwa nga Mathias Walukaga gwagamba nti yamutuusaako embeera enkakali era nga yali tamwagaliza kubeera mulamu twamulabako mu bulamu bwe nga agenda maaso okuba nga ate awera ennemba n'ekirwadde ekyekigere ekyamutuusa mu mawanga ag'enjawulo okugezaako okufuna obujjanjabi wabula ng'ono oluvannyuma yavaayo n'atutegeeza nga bwe yali ateredde era n'atukakasa nti ensonga yali ya bulwadde Buganda tebwali bulwadde Buzungu era malwaliro teri bujjanjabi bwe yakola ki bwe yafunayo wabula nga ate okusinziira ku boogeddeko ne mutabani we ono ategeezezza nti muzeeyi waafiiridde abadde akaaba amagulu naliiso nga n'eriiso nalyo lyatandika okumuluma omukulu amanyiddwa nga Haji Haruna Mbiru agenze maaso okubaako kyayogera ku mbeera egenda mu maaso. Mmwe abannamawulire n'abantu abamu abalala abamu basunzi musasanya kubanga mawulire gakola ebirungi n'ebiki n'ebibi sikuneya nawe gwe mulimu gwo naye sooka ogambe ku munno mugambe nti muganda wange bino binemeredde ffe twabeera wano mu covid siina muyimbi gwe waliwo abayimbi abamu abasinga nammwe mwabalabanga nga tebava wano saakola kunsasula saakola ki naye olw'okuba nti muyimbi munnange saagala aswazibwe saagala afe enjala ne tukoliranga wamu okulyako ke tuba tukoleze ki
ketufunyeewo era bibamu ku abo bamugema okitegedde bagenza okugenda bino ebyeggulu ng'era basimbuziirawa bagenda at least baliko bwe bali so kakati kweko kwe bagamba okwegatta nti ku ssaawa eno National Theatre era ogenda kusangayo bayimbi so si bali boobulira ku bizibu byo ne bakwabyayabya okitegedde kakati kyekiŋŋamba nti omuntu obaofunye ekizibu kiŋŋambe oba yogerako n'omulala buli bw'oyogera omuntu ng'omugambye ku kizibu kyo oluusi oyinza okwewukako ku mutima ne pressure nezitakukuba naye asirika ate alumwa nnyo kakati yatukamba nakirabira wano ngamba oba oli awo nani mwekubyeko naye kasita nalaba nga kigenze wala nenkityo kikola ki kukiyingiramu kubanga level gye yali etuuse baŋŋamba yali agenda Malaysia omukebera bagamba ekigere ekiganye ne bagamba kansa kati ate yo ku videos ezimu agamba si kansa kati nekitubuzaabuza nga kyekimuluma ati nekitubuzaabuza naye nze era byonna mbiteeka ku kigambo kimu nti kugulu kubanga omuntu asobola okulwala omutwe n'afa ngasobola okulwala omusujja n'afa omuntu asobola okulwala omukono guno n'afa ajaali eyitira wonna webekoze ki webeyagadde tutunulire ku last moments zobaddeko naye wasembadde okubeerako naye mimunyumyako ng'obulamu bwa bulijjo wano nga tonakutuka ku maaso tubadde tusirikana mu bitundu bingi ng'abantu omuntu gw'olabalaba tosobola nakulamba nti wano yabadde namulabyeko mbadde mulabalaba ate naye nti ensi yatugaba namusajja abadde munoonya neyo gyagenze saategeddeko buli muntu alina wanoonya so kati bwekityo tuzze tuwulira abayimbi bangi abayimbi nabali mu nsiko y'ebisanyusa mu entertainment bagenda eyo eggulu ate obukedde naku olwaleero tugenze wulira muganda waffe nti akutukidde eggulu era nsonga ze zimu ezitwala abayimbi eggulu zebadde agenzeemu abayimbi bagenda eggulu kandi kugambye buli omu ensi emugabana lulwe kati gwe wabanga yafiiridde eggulu kitwale lyafiiriddewa eggulu era alina byabadde akola ki agobako kitalo nnyo banange naye ng'ate mukadde ke kamu ye kansala wa NUP amanyiddwa nga Peter Lukwago ngono abadde we Kayunga yeyafiiridde mu kabenje ne mukyala amanyiddwa nga Dora Nawaje olunaku olw'eggulo bwe babadde bali ku luguudo lw'e Kayunga okudde mukono n'omwana waabwe ow'emyaka 7 bano babadde batambulira mu mmotoka ekika kya Wish UBC 311B eno nno nga egambibwa okuba nti yabuuseko omupiira okukakkana ng'egudde mu boda era nga abantu bana bafiiriddewo ku sport kitalo nnyo kitalo ddala omukulu amanyiddwa nga Adam Kongo yavuddeyo bw'atyo n'ategeeza nga bwagenda okulekulira ku bwa manager wa radio emanyiddwa nga Radio 4 okumala ebbanga lya myaka 3 gy'amaze nabo agenda kuba nga ate akita naye nga waliwo yavuddeyo n'ategeeza nti omukulu amanyiddwa nga Kanale Mugume yandibadde asindikibwa Iran asobole okuba nga ate alaba olutalo erukwajja reporting live wabula nga ye boss wa Mugume amanyiddwa nga Kim Kalisa yavuddeyo n'agenda maaso okuba nga ate amutegeeza nti mukwano tulekeemu biri byabanene oluvannyuma lw'embeera ey'obunkenke ennyo olunaku olw'eggulo yese twalabye baganda baffe mu ggwanga erya Kata oluvannyuma lw'okulaba ku bikompola nga biwanyisiganyizibwa mu bbanga batandise okuba nga ate basattira bw'obeera ggwe naye nga embeera eyo yagenze maaso okuba nga ate ekomekkerezebwa bunnambiro era nga ebisaawe byabadde biggaddwa byatandise okuba nga ate biggulwa emirimu oba oliawo gitandika okuba nga gikakkalabirizibwa bukwako omukulu amanyiddwa nga Donald Trump pulezidenti w'eggwanga lya Amerika yavuddeyo n'alangirira nti olutalo wakati wa Israel ne Iran lulina okuba nga ate lukoma era ngono yagenze maaso okuba nga ate abatendereza olw'obuvumu ne courage gye balina okuba nti olutalo balukomekkereza mu nnaku 12 ate ng'oba oliawo babadde basobola okumala omwaka mulamba ne lwonoona ensi za Middle East so yagenze maaso okuba nga ate abasiima ku Rachel era n'abasaba nti wabeewo emirembe bw'atyo n'asabira ensi yonna okutwaliza awamu ebeemu emirembe
Ebyo nga bikyali awo omusango gw'okutta yali omuwaabi wa gavumenti Joan Kagezi gwongedde okugazwa oluvannyuma lw'oludda oluwaabi okuba nga ate lukwata omukulu amanyiddwa nga Abdul Noor Ssemujju amanyiddwa ennyo nga Minana bwe batyo ne bamwongera ku bavunaanibwa mu musango guno. Ono olunaku olwaleero agasimbaganye n'omulamuzi amanyiddwa nga Daphne Ayebare mu kkooti esookerwako e Nakawa. Bamututte bamuwalaawala nga mukwano ebyokutambula takyasobola gattako n'okuba nga ate awanjaga. Ate ye Deputy District Cadre wa District Yeruka ate nga ye Country Director owa Al-Bayan Sheikh Uthman Shabani Ngobi yeetondedde namwandu wamu ne bamulekwa be yavaayo n'alumiriza nti be batta kitaabwe Haji Ahmed ow'Ejjinja. Ono asindikiddwa ku alimanda mu kkomera Luzira lwa kusaasaanya bigambo ebisiga obukyayi. Ngobi bagasimbaganye n'omulamuzi Ronald Kayezi okuwulira okusaba kwe okwokweyimirira ng'ono asabye kkooti emuwa omukisa asobola okuba nga ate yeetonda ku lw'obutambi bwe yakola ku TikTok bw'agamba nti bwalimu obulimba buyitirivu. Ngobi aweereddwa omukisa ogw'okuba nga ate ateebwa ku kakalu ka bukadde 2 obwa buliwo era bw'atyo n'aweebwa amagezi mu kkooti agenda abeere nga yeetondera famire eno obutasukka nnaku za mwezi nga 8 Julayi maaso ku maaso. Bwentyo nno nenyongera okubategeeza nti emikutu migatta abantu mugikozese bulungi nga teginnaba kubanga gibazaalira eminyira. Ate nga ye omukulu amanyiddwa nga General Kahindo Autafire yavuddeyo n'agenda maaso okuba nga ate ayogera ku by'okulekulira kwe n'agamba nti akyetaagayo ekisanja 2026 mulabiranga ddala ayagala bakwatemu ekisanja kimu awo wajja okusinziira okulaba bwe kinaaba kiweddeko anadda oba tadde. Bw'anaaba tali mu mbeera nnungi nti tajja kudda naye bw'anaaba mu mbeera nnungi ajja kudda kubanga agamba nti ekisanja ekyo ekinaggwerako ajja kuba akoonya emyaka gye 8. Ate nga ye Professor Gilbert Bukenya yavuddeyo bw'atyo n'ategeeza nti mu ggwanga Uganda teri muntu mulala yenna ali fit kulifuganga mu kulembeze okujjako omukulu Kaguta Museveni era bw'atyo n'abategeeza nti mumulabiranga ddala 2026 naye nga ye Museveni yakomyewo dda ku ballot paper yo mu mwaka 2026 asaba kumwongera kisanja. So nga ate olunaku lwe tukubye mabega gabadde mazaalibwa ga mukyala we Janet Kataha Museveni ng'aweza emyaka gye egy'obukulu 77. Ye omukyala amanyiddwa nga Joyce Baagala ng'ono ye mubaka omukyala Kikira Bemityana yavuddeyo n'agenda maaso okuba nga ate abategeeza nti temulina kubuzaabuzibwa. Ye ali mu kibiina kya National Unity Platform era nga takivangamu. Twamulaba jjujjuzi ng'azzaayo empapula ze wabula yagenze maaso okuba nga ate abakakasa nti ekyokubanga akolagana n'empuuga ekyo kyegaana mpuuga mukwano gwe nnyo nga bw'okiwulira era bali batiteri kiyinza kubaawula naye nga wa NUP era ye n'abagamba ebintu by'okupretending nga tabimanyi okitegeera. Naye nga ye omukulu amanyiddwa nga Abedi Bwanika yayongedde okukkaatiriza n'ategeeza nti omukyala Joyce Baagala akoledde empuuga okumala ebbanga eriwererako ddala era ng'agamba nti nga tannaba kujja mu byabufuzi ng'akyakola ku NBS. Omukyala ono yakolanga kyamaanyi nnyo okupromotinga agenda wamu ne struggle ey'abampuuga. So ne ku lw'ensonga eyo
tewali kiyinza kuba nga ate kimuleetera kulya mwani mu mpuuga lukwe bavudde walanga bw'okiwulira. Ate ng'ey'omukulu amanyiddwa nga General Bejura bw'atyo yagenze maaso okuba nga ate alangirirwa nga owa Democratic Alliance mu butongole, bw'atyo n'aba nga ate yasaze okuva mu kibiina kya National Unity Platform gy'abadde ng'atambuliza obulamu okudda ew'omukulu amanyiddwa nga Mathias Mpuuga Nsamba. So ng'ate era yo poliisi yakubye amasasi n'omukka ogubalagala mu bannakibiina kya National Unity Platform ababadde bawerekera munnaabwe yabadde agenda okwewandiisa. Kino kyalese obweraliikirivu mu bantu b'Ekawempe wamu bwayise abagambye nti akalu kano bamaze dda okukalaba nga tekagenda kubeera ka mirembe n'akamu n'akatono ddala. So ng'ate mu katambi gw'olengera yamanyiddwa nga Omet Simon Peter ng'ono wa kibiina kya National Unity Platform era nga coordinator mulambirira okuva mu Toroma Sub-County mu Katakwi District. Olunaku olw'eggulo yabadde ava kuŋŋaanya forms nga azizaayo ku Central Collection Point, wabula ng'ate yasanze embeera enzibu ddala oluvannyuma lw'okulumbibwa abasajja abadde bakutte ebijambiya ne bamukuba ne bamutuusaako ebisago nga bw'omulengera okukkakkana nga empapula zonna bazimututteko. I am Omet Simon Peter. Those are his names, Omet Simon Peter. Katakwi district lo Katakwi district. Temulo Toroma Sub-County. Mukulu Toroma County. Maminya Parish. Alositema alemuna forms na gwetu to LOC Sirikara Councillor Kaya 1. He went to pick interest forms from those people who can sign them LOC 3, interest forms LOC 3 and LOC 1 to bring back to me. Lemuna forms are never called Lupe. He went to Lupe Lakeview. That's the village from Toroma Sub-County. And also Abuneamo. I forms to manager area guest. He brought those forms because yesterday was late and he brought those forms a bit late because I wanted to submit. Abuneano chakuning a gari when he was riding. The money to me are two people riding the motorbike. Two better went in front. Alosana Lumuna wait on a Neras Verosimu. He went, he saw them talking on phone. He went again, then they followed him. And he went again in front and found them. They stopped him and said, get those papers and give it to us. And he accepted that those are the papers from Bicycle. And he picked a pang. They pangered him here. See how it is? He fall down. He came again and asked the money from him. But he said they have only 20,000. He convinced them that he's speaking money, then he grabbed one. And they fell down. One came to grab his hand and pushed him. When he fell down, they spanked him here again. Then he ran and hid at the Sogam. He almost took 1 hour from inside there. And he came out. One person met him when he was at the bicycle. When he tried to reach the bicycle, he had no energy. He fell down again. Then one person went and picked some people. Then they brought him to the hospital. That's a lot of people. Those are NRM guys because they were asking for papers. We are very strong NUP members. And we have many people who have recruited many youths from Toroma here. That's why they have that threat. And we have recruited many people have picked interest forms. That's why that threat is here now. And one day
this regime of NRM will end. Go man. No. Waliwo ekibinja ekyalabiddwako nga kyambadde t-shirts za NUP wamu n'enkofiira era nga bano babadde bagamba nti baavudde mu kibiina kya National Unity Platform wabula nga basaze eddiiro okudda mu kibiina kya NRM. Naye nga bo aba NUP bavuddeyo ne bategeeza abantu bano nti ebyo bye baliko beerimba tebijja kuba nga ate bikola bayiyeeyo akakodyo akalala oba olyawo. NRM yagala kukyusa uniform yaayo naye gifuule ya red. Olw'ensonga okuba nti abantu bakyagala kwambala yero ebafaananira bubi era eringa ng'ekyenyinyaza eri public. Era kati bali mutandisa okutransforminga okugijja mu kala eya yero okukiteeka mu red nga NUP gyeyina. So mulina okubeera abagezi ennyo bannaffe abannankyukakyuka aba NUP n'abalala nti bano kati batandisa okwagala okucreatingawo diversion n'okubaako ebirala bye bakola. Tulina okubeera abeegendereza ennyo. Wali mu Bweramule sub-county mu district ey'Entoroko bagenze maaso okuba nga ate bagulawo olutindo olubadde lukolebwa nga luno lwawemesa ensimbi eziwerako ddala obukadde 480. Bagenze maaso okuba nga ate luteekebwawo okusobola okulaba nti lutangira ku mazzi agava mu Lake Albert ne gagenda maaso okuba nga ate gabuna ekitundu. Ate nga bo abalimi b'emmwanyi bavuddeyo okuba nga ate beekabira nga bagamba nti emmwanyi egenda kwongera okuba nga ate efuukira ddala akamwanyi. Nyo manyi emmwanyi zaagudde ebbeeyi okuva ku gumu kitundu gumu 450 kati tuli 9 zaasaze ennusu kumpi 6 ku 7. Era abantu oba osobola zitereke mulindeeko temufulumya tujja kwongera manyi bali baatugamba nti muzeeyi kakikutemu zigenda kweyongera ffe katulinde tulabe ekinagenda maaso naye ng'ekyakamwanyi kasse. Essaawa yonna ekiro y'emmwanyi egula 10,000 okuva kati essaawa yonna ekiro y'emmwanyi egula 10,000 yandikula 3,000. Tolaba nti kati erikanana tukaaba yandikula 10,000 ozanya ne tubonga naawe talina akalundi katwagalisa akuba home and away. Abasuubuzi b'emmwanyi njagala mbabuulire singa dimandi ebeera waggulu nga supply ntono emmwanyi zammwe bajja kuddamu bazirinyisa. Kyentegeeza nti singa abaagala eri emmwanyi ebweru babeera bangi nga bazireeta batono gavumenti yakuddamu erinyisa emmwanyi kuba ezifunamu nnyo. Naye singa mwe muzitwalayo mu bungi dimandi n'ebeera nga ntono ku supply bakuzisalira ddala. What I mean, mutereke emmwanyi zammwe keep your coffee tezivunda tezikola ki mutereke emmwanyi zammwe bazinoonye bakuwe mu buli munyomero buno bwe balinawo ze mutaddeyo bazitunde zigwewo bazinoonye nga tebazirabako mutereke emmwanyi zammwe. Nze kyendaba nga nze I myself tekigasa ogule kiro y'emmwanyi embisi 3,000 webadde zigula 280 otunde enkalu 3,000 oba 3,500 oba tokola emmwanyi emenya okwanika yanula yanika gino biki bino bitundu baale bazitaddemu ssente okuginoka. My friend kino bakiyita mpaawo atalikaba ate ekiri awo atabadde neyasigadde wakakikola kimutaayiza kimutaayiza. Mutereke emmwanyi zammwe muzitereke tezivunda. Bwe banalaba nga dimandi eri waggulu nga supply eri wansi bagenda kuddamu balinyisa emmwanyi zammwe. Ono tubonga naawe simwangu simwe mwamaze okumusiinyaako mumanya Kagama afuze bubi mbu Uganda eri kalekaleko mujja mwekuuliramu mulago tulya bulungi ab'omukyalo ne maama tetuba na ssente bijanjalo twabigula ku siringi 650 naye kati tubitunda 2,000. Kiri mu Uganda maama nnyabo kiri wano mu Uganda mbali. Biva Organic and Natural Health Products abasangibwa Mengo ku Biva House opposite Masengere. Bano bakugu mu kujjanjaba endwadde nga bakozesa obutonde omuli emmere ebibala n'emiti.
Banafu abagobera programs za Biva Organic nze Dr. Senjobe nakuuka mu butonde kujjanjabisa mmere middo na bibala. Biva Organic tuli wano Mengo opposite Masengere ku Biva Organic House ne Hoima opposite Equity Bank. Olwanya hadi tuogere ku clove oil benefits ne clove tea benefits mafuta ya kalafu oba gwe tuyita pilau masala nga bwolaba ku screen yawo. Fe ku Biva Organic tukolamu ka clove oil kano ne tukolamu n'amajani ga clove tea. Abantu abalina ekizibu ky'okuba nti owunya akamwa kakuyamba akadagala kano kalinamu eugenol medicinal component. Kayamba nnyo ku bantu abalina toothache ng'olumizibwa amannyo tonyeza awali erinnya erikuluma oba senyesa akadagala kano ng'omaze otteekako toothpaste. Olwa eugenol benefits ze kalina ne nakyo anti-inflammatory kajja kuyambako nnyo kendeeza belly fats ate n'okuspeeding up bile production mwabalina high cholesterol levels. Nze Dr. Senjobe. Abalungi abatuuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tuchaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo sanyusa okubalaba amannya agange Seeka Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tumwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala neetaase. Enamba yange yeno eri 0707363711. Namwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amanyago ebyo byokka bijja kummala nja kulombera edduwa ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muna Uganda otambudde n'obuyane bukugwa ku ntumbwe toddamu kwetawanya Anti-Molden International Labour Consultants ya kampani yakakasibwa gavumenti okutwala bannayuganda emitala w'amayanja mu nsi nga Kuwait, Qatar, UAE, Jordan wamu ne Saudi Arabia. Beetaaga ba cleaners, drivers, waiters and waitresses, baristas, car washers, tailors, constructors, security guards, chefs, hairdressers, abapedicure ne manicure, housekeepers atenga n'abakola ku bisaawe ebyennyonyi tebabeerabidde anti eno ye home of opportunities. Okumanya ebisingawo basange ku offices zaabwe ezisangibwa Namuŋŋoona Nakibinge Road mu Rubaga Division oba bakubire ku namba zaabwe ez'essimu 0744738 oba 0787752329 oba baweereze ka message ku WhatsApp 0770484 eyo ye Molden International Labour Consultants ensibuko y'emikisa. Ku live yakoleddwa ku mukutu ogwa TikTok yabaddeko abayimbi ab'enjawulo wamu n'abatesitesi b'ebivulu kuli Abitex wamu ne Bajjo omukuramanyiddwa nga Apas oba muyite Alex Bagonza we yasinzidde okuba nga ategeeza eggwanga nti ne bamuteeka ku gun point ekyokulonda Museveni tasobola kukikola. Londa Bobi Wine Museveni ne banteeka ku gun point simulonda labisanyu Maso turusodeya bemutye bwe mukola ku TikTok. Mukatambi ye mwana mulenzi Alien Skin yes nakutegeeza dda nti ono yeegatta ku mpuuga okusobola okulaba nti asika abavubuka okubaagazisa ekibiina ekya Democratic Alliance ekikulemberwa omukuramanyiddwa nga Mathias Mpuuga. Kino nno kyawadde omukuramanyiddwa nga Adam Kungu ekirowoozo nti ono talina njawulo ne Bobi Wine nti era byakola bifaananira ddala ne Bobi Wine naye byeyakolanga era mbu ye alabira ddala kopi ya Bobi Wine ewedde emirimu naye nga mwana muwala amanyiddwa nga Half Powers yagenze maaso kubanga ate awakanya endowooza y'omukrono era nga ayina points yagenze maaso kubanga ate anokolayo n'amulagira ddala nti mukwano don't compare Alien Skin ku Bobi Wine. Actually Alien Skin ne Bobi Wine tewali njawulo. Enjawulo yokka eriwo nti kati Bobi Wine aggumidde ebyobufuzi. Tewali njawulo. That's how Bobi Wine started. Kati saawa enjawulo weri because ono afunye ku experience. Bobi Wine okwo. Ono ayingira buyingizi but Bobi Wine owa 2007 owa 2017 ne Alien Skin owa 2025 bebamu. But at least Bobi Wine had books.
He would speak, he would talk and speak, and he makes sense. Abambi, Tochikola, don't do it. Even alien skin can speak and make. Uno mchala avuddeyo ne yeekubira omulanga ng'awanjagira gavumenti eri mu buyinza wamu n'abakyala nga Mama Fino okuvayo bamulwanirire oluvannyuma lwa Haji Shakul Ssekimwanyi okuba nga ate aviirako ennyumba ye okugwa ku ttaka. Nga ndi mu bulumi yenna asobola okunyamba nziruukirire Haji Shakul Ssekimwanyi yatuusiza ku kino kyendika ennyumba gy'esulamu egudde eri ku ttaka ne bwe mbalaga vidiyo ndi mu bulumi Mama Fina mwenna mbegayiridde gavumenti ya Museveni mwenna mujje mbegayiridde Haji Shakul Ssekimwanyi yatuusiza ku kino mujje munyambe mbegayiridde ennyumba bwetyo bweri amazzi gonna gagweredde mu nnyumba mbegayiridde mujje wabere wanyamba mupima yumweso nkwegayiridde sagala bayamba mujje mulabe ekigenda maaso abasiraamu mwenna mbegayidde abasiraamu b'ekyanja mujje mulabe ekigenda maaso ennyumba yiyo eri wansi bannange guno gwakubiri. So ng'ate wuno omuto anoonya maama we wabula ng'ate ebigambo ebimuvaamu bigenze maaso okuba ng'ate byewuniikiriza abawulira naye nga okusingira ddala bimugambibwa omwami abadde akutte essimu. Omwana ono byayitamu agamba si birungi n'akamu n'akatono ddala ate nga maama yamusuulawo tamulaze taata n'agenda mu ddya eddala. We mama muna we wagireyo okufumbirwa nze ndi kwenda ssente buti nze wansuulira eno wansuulira ani wambuze ekika oba nkobera baba ngo omutuufu bati naaleke sintegeere kyo ndeke kuyugayuga buti singa wankola baba ngo omutuufu singa bukinsoma oba nidagala singa okoba kyona ndi eno ndikubonaabona woli eyo masano oli agagegge wajja afumbirwa weeyo oba nze nfunira wa ssente nze nsomere bw'otambule n'ensi eno paka w'olikoowa naye abwine ekifaananyi ninzeema. Totuusa kaseera kakugenda ku airport oba kuva ku airport n'obeera stranded nga wendi wano jangu obeere nga ate ompa ku mulimu omulungi okukuweereza mbadde PJ The News Anchor webale kutambula nange okuviira ddala gye tutandikidde okutuusa wano we tukiwunzikidde lwaki nedda atakuumira mpeera asigale nga abankuumidde mubeere bulungi mweraba.